Infomedia yafetu kusensonga Yo wechitoke nange namulabako Yatunyumiza ye bwabwe ye budondo bane budondo kana katoka kanene kana chitembago kati bamwe ekituli sawa musanvu ngokirira nanga akulabisa ngo oli kuchitoke ate abavubuka abasinga bo bakazigo buno bo Baby Junior abalaba abutto kati ate bana abo mulembe guno bana abapya abakubi abapya bo bakozesa ji eje yedere yenye baji abakaita kaji no in experience Nakola chako anakonda ulida anakonda kuwa yange kuwa ya heaven osano jani kako taulo nekalanga tena Bukati oli akuguze mali wa mitwala 5 omwezi omulambo okolera kakadde ogenda kukumalawo sente zo nango ziguzeemu mali na tomati be okitegere kati wakubya akasabuni kono wekakanya osinga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. wenonyeko wetereze ngamba wayetya buli najja bane no mpaka gundi ka Vix nenkamuwa nakuwa sample nenkamuwa nangamba SB ka Vix kaganyi nze tekankolako kyokanga ate buli muntu akatenda twakola program eyo nempayo offer abantu batano nembobagulira buli muntu nga yebaza bwebaza ne omukulu yakamba nze tekankolako kati banga mama tujafuna yo olunaku tugende wa Dr. Maka tusale ku magezi nenge kizibu ekyo kirudde nga wekiri naye nga tutya tutandike tutya okuswala nga company egenda kuswala etya naye rero tugambya oba kuswala tuswale so ensonga za Umaro ziwulidde abajulizo bawulidde tusala ku magezi naye olaba bulaza Umaro ensonga bijjakola takkiriza basi takkiriza kubanga omusajja olina okukkiriza nti ekituufu ndi mulwadde nina obuzibu buno ne buno neetaaga buyambi naye kati bulaza Umaro ye tali mu kukkiriza ayagala kayana abadde ayagala kwasa kamera zaffe lwamugambawalabe obusungu bwalina mba seconds zaali 5 n'anyiga naye olesa obusungu obw'ekika ekyawaggulu naye nga bulaza Umaro okusinziira ku bujulizi bwe tufunye ekituufu kyo kiri nti ali wakati wa seconds 5 ne seconds 15 nyingi ojjukira ekibuuzo kyambozezza aŋŋambye ambozezza nti mugambye bulaza Umaro ogambye olina amaanyi mayitirivu ko ye nga alina ga kitalo ne mugamba bw'obanga oyingira otwala bbanga kinaŋŋamba kisinziira
nate obo oyiwirawo ng'oyingira kiba kitya agaba maanyi ki amma tuli wa Dr. Mark omukugu wano Busega tuli Busega opposite Mogas akakalina akali awo bakata Rose Form mattress nice form yeah. Sorry, nice form kakalina akakali awo tuli olunaku olwaliro kugenda okujja kyemmanyi nawe gwoli eyo muli abo bangi ng'olina kizibu ng'ekya bulaza umalu tuleme okwetuulako jangu mu nkukutu wano Dr. Mark abeerawo okuva ku makya paka kiro sivaawo ogirogiro oti abeerawo yeke nnyini nga musajja munnange essooko gye omanjulira ensonga ezo ensonga zo kasita zimanjulira kkiriza gano ogenda kuba no ng'olina eddagala so nga tetunnatandika puroguramu eno ŋŋenda kusooka neetondere bonna ba girlfriend baawo maluba exibe ekyabatwala tugenda kuba nga tukitereezezza era tubategeeze nti buli girlfriend wa Blaza Umaru ono wa SB4 Media ng'oli eyo ng'ekyakunobya sekendisi z'entono komawo omusajja kati yateredde asaza kimu Dr. Mark yamuwadde ka Vix kaakano tugenda wala era mukyala wa yeetaagako ka Vix nakano kompaddeko kano kabadde no kamera n'enkabba yeetaaga kusobola kulwa kano n'abaana asigako kano era akantu agenda kakowa tozanyira mu business era mukyala wa Blaza Umaru bw'osanga akantu kano mu nsawo tokasuula omusajja ali ku lutalo siddogo tazze kuloga ali mu kwetereeza omusajja ali ku lutalo lutereeza maka so gomyawo ssanyu mu maka Dr. Mark agambye nga tetunatanga programu eno katusobola tufune mwana ekyokunywa ekyokulya then tubasoosootere ebipya bingi kululi mwana ba Vixine mulaba putulu kati waliwo nakano sekala kanveekayita maka kofi kano kamaka kofi nako weekali nakatonedde Blaza oli Blaza ye Blaza ani kamada gwe wesasula simanyi lwaki kali mu nsawo yo ate nga nakatonedde oli nkakuwe sebo nkakuwe okaagala nnyo Blaza ku musaala n'akajani olondawo ki oyagala ki nze nga nkakuwa kamada nkuwe sebo Dr. Mark nkamuwe nedda yeesalirewo omuntu mukulu ku musaala n'akajani otwalako kuno omwezi leero mmeka leero 2 leero 2 sawotata kwata osasula ku Sande osasula nga 22 umalu kamada leero 2 kwata kyali wange kankuwa amagezi gali kamu gana amagezi genkuwa gansibo nedda gana amagezi genkuwa gansibo bwe ngakuwa n'ogatwala n'ogakolerako ogenda kuddo neebaze kiriza ogenda onywa akajani ofuna ekisuga mami weegobe obuzibu kukanywa notakifuna nekibula nze ngenda tereeza amaka gange mugabe ennaku zindogayuuga tegasobola kuyuuga ng'onnina kisebo tegasobola tatankakuwe anyway katubalambuzeko wano wa Dr. Mark tukulone program tubasoosotere olunaku lwaliro kyetubaleetedde tovaako gwe omukyala ali eyo nga gwomanyi nti wawanika abakazi tebakyalina bwagazi kyaliwa amanyi nti abakazi bamanyi nti okupiisuula oba waterfalls ziva Rwanda Mbalala nabatamanyi nti nawano bannayuganda bannakitende bannabunya bonna osobola osanga Nabukalu ng'erinnya li Nabukalu naye ng'ekituufu ye Namyalo yayaza emyala nina mukwano gwange yajja mu gurupu yaffe ey'ekitiibwa gurupu eyo mulimu Dani mulimu nze mulimu Umaru mulimu Kamada mulimu Izepi mulimu Medi waliwo mukyala waliwo Mancho mulimu Senga Birungo n'aleeta amanyi wonoddira ku buliri noyeta akagiraasi k'amazzi n'oyiwako n'otonyezaawo mundabye nafunye babuyita buziga bwa mmese sebo yatufeera sebo olunaku olwa awo neyekubidde essimu n'atonyezaawo obuziga bw'emmese okunonyereza okutuufu nti omukulu yakwata giraasi y'amazzi ate kagiraasi kali ka disposable buno obutono nakwata kagiraasi k'amazzi n'amansawo natutera mu gurupu mulabye
kati bwanalaba kubakyusa amasuuka sabo era gwa mukyala ng'oli mu gurupu eyo ne gurupu nalala gy'olimu oba ng'oli eyo osobola nabo kisobola baleme okudifendinga nti owange munnange ayiwa nga nedda muleme okudimbayimba abantu nti n'oyiwako otuzi ti olaga abantu nti nno ogwenfunye ayiwa nedda jangu wa Dr. Mark okole ebintu ebiri riyo ebyaddala ebitali bya kiwaanyi ebyaddala kituufu brothers ate waliwo abanyu ebidagalagala bino nabagenda simanyangeyo simanyangewa nabanyu ebiralagalagala balina ebintu bye babanywesa nakuyira gundi ng'ewunya nawunyira wiiki namba kituufu ng'amazzi gawunya bubi babawo ebintu bambi baba desperate tebamanyi mutuufu yaani n'ekirungi omutuufu nvuddeyo mbeerage abakyala bajje tubakoleko tubawaako obwagazi tuyinawo obwa express ofunirawo obwagazi tuyinawo obwa gundi eryoba feeling nti we bwagazi tuyinawo obw'amazzi nga tuyinawo obukolerawo ate ng'ebyaffe bitereeza nze brothers bifo kyensinga okunyumira kutereeza sinyumirwa nnyo kuweweeza yadde ate ne kubaami ninayo obwo express kitegeera abasajja bafunye obuzibu wano obusinga obunene aba n'emmaali y'engejja katugeze eva bweru eyina ennyonta ya myaka 2 kadaama wajja ayina ennyonta ya myaka 2 kitegeeza mu buli ngeri olina okwetyuninga ebiriyo omakinge n'oli amaze emyaka 2 talaba kuki omanyi nti ng'omwakafaananyi ng'omwana amaze emyaka 2 agenda okutuka kubaka awumalu ayinza okukuba n'akutuga omusajja bamutidde muloogi bebabawera nga wayise ennaku 2 omwezi owakoma munnange banako mulundi gumunokyawa nodduka n'ogenda tewadda bakusigula abasajja bameze entondo nga mukyalire baana bato ekibameze entondo wajja baba nga mulundi gumu tewadda munnange era maama ndowooza saawooma byebabeeramu ya kituufu naye nga nsonga zaabwe tezitambula bulungi ekituufu tukkirize brasses biffe abantu ennaku zino balina obuzibu balina stress abantu bayitaayitamu ebirwadde ebyo bikandidda biki bibakaziza so n'olw'embeera eyo bajje amadagala gonna weegali gwekuba bukubi ku namba ya Dr. Mark eyo ojje ofune eddagala oba tosobodde jangu wano obusega opposite Mogas akazimbe kali kamu kokka akanyirira akalabika obulungi nice for mattresses wetuli ku level ey'okubiri era luumo jjabo gira bipande byonna bisoma kigambo kimu Dr. Mark omukugu katubawummuze mutukomewo nekimba tubasoosotere kitubaleetedde olunaku olwaleero nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yennawo mu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators tv sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka Tamale and Sons balina ebitebe 2 ennateete opposite shell ne mukono okuliraana resort hotel kati gwalina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 ne noti 774 95 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje eby'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Okay, tumaze okubalambuzaako tuli wa Dr. Mark nga twabasuubiza nti waliwo bingi nnyo tubasoosootedde olunaku olwaleero. Tubaddeko mu kasenge omukulu na bulijjo alina akasenga ak'ekyama era agambye nti nno eddwaliro likye expandinga likyeyongerayo waliwo ne service empya egenda okujja mu maaso era bayidde kambiserumu akalanga abavubuka baneetaaga guno omulimu wali eri tugenda kwongerako sayidi zeeri ongabaako omulimu sokoleke anomulimu okumanyi bulaze bifo okulambula akasenga ako nga bwe nkakulaze tugenda teekamu polling services nga bavubuka be bakolaki be basika abasajja abakazi abasajja abavubuka basika abakazi
abasajja by the way manti nera omukazi ne wabanga alwadde ayagala nnyo doctor omusajja yamukolako ya so akasesaba yonna mu mwezi ndoza gumu ejja kubanga service eyo weri nengeddemu ebitebe nengeddemu ekitanda ekinyirira mazongoto omukazi alina otulako ng'ali comfortable nasoma omulimu ne bamupuulinga ekituufu ngenda kugaba naye olina okuba ne experience olina okuba nga wakapuulinga abakazi abawera 5 awo ng'osirise tolina bisaanyizo buli kimu nze mbimanyi 5 baweza nze sagala CV mbowandiika ebbaluwa kadobozi bw'abantu bali kuno bagala tandika nti bannanga ogusajja ogwo kimanyi ndi saalo ngo nina abaana aye guno mulimu side business tojja kujajiga ngazilonga ogenda ba okola kuba kati nze ayagala omupuulinga nseeramu sorry bajja ne bagamba nti Dr. Makangira nti nsika bangi nokusikosira ate nga akasenga ova kalaba sinnatandika manyi abawala abasinga obungi 80% Kampala kuno tebakola bintu ebyo tebabikola bakulira Kampala ate ebintu biringa bya buwangwa ebyo biringa bya buwangwa so kyekyavaako obuzibu obwo kati ate babyagala kyovola banataddewo akakasenge ate waliwo abasajja abatabyagala wali omulabyeko neyekubidde essimu agamba mbu bimulabikirabo bisimanyanga njawulo ki nedda tusooke tuve ku bulaza bumala obyagala oba tabyagala obyagala amagumateeka obyagala okimanyi wamagwe bulaza obyagala teri musajja atabyagala ffe okimanyi tubeera mu mbozi zaffe ng'abasajja wali oddeko omusajja agamba mbu tabyagala ono yekka ye tabyagala mbu yatabyagala abasajja nga babyagala ebintu ebyo nti abakazi bayo alina obifuna abakazi bagenda kujja tubasike wali mu kasenge mubasikemu abagenda okujja mufuna omulimu temujamani box yange amuntu andikamba ate nga bagala ku connection yantwalo 10 nokutentwalo 10 kasina kanone dokutesa asotaleka njagala SB4 wangi njagala mulimu gwa Dr. Maka gwagambye ogwokukola ki ogwo kino mitwalo 10 ku mobile money yange nga tona bayo okutogerako tebakuwa enguzi n'otandika okugamba alina ebisaanyizo 5 yabaweza naye nga gwa buli kika ky'eddagala eryomusi olwo keka yalina supermarket eno supermarket y'eddagala ly'okwegatta eri wano Busega supermarket ey'eddagala ery'okwegatta eri wano muganda wange nina eddagala ly'okwegatta nange neetya manyi nti nate abasajja basinga obungi okwegatta bakuvuddeko lwaki bajja ku kasabbuuni ebyaddala Dr. Maka abasajja baako ennaku zino bwavu bungi akasana kangi ekonomi ogira bakuza bana ku masomero ate tugenda mu kisiimo nawe oteebereza nti okwegatta kuba kwa bbeeyi kali akasabbuuni ko kabwereere bagaba kagabe kasabbuuni kagundi kageisha amaze okunabako waliwo oyogedde ku geisha olwo gwe nalaba omu ya commentinga ku video zange nga nsomesa kasaboni n'agamba mbu wayambuza dokita wama bw'okozesa geisha oba olidde muzungu sikulimba abantu balina mentality ennyingi nnyo kasabuni ne kati golowooza lwaki abantu babeera bamasturbatinga ati gunyonyodde nakugaba ennaku zino omusana mungi sente tezikyalabika kuza bana ku masomero ate tugenda mu kisiibo twegamba ogenda noteeberezaamu nti singa nkwana omuwala ono nemumutolo gyange 5 ate abaana bange bagenda kulyaki landiroodi akonkona amasanyalaze gagenze ate yaka ate mazi nobeera nga omugugu ogwetuseba oti kati omugezi omusajja ngaomugezi wegamba owaayo angende ku kageisha kyekiviirako abantu masturbating bwekyolowooza ate n'okutumenya emitima okumenya emitima bali okumanyeko omutima nnyo abaana ate tebakyamenya mitima bali bamuteme ate no nabo bawaayiriza ffe mufe tumenya ejabwe naye abakazi bamenya omutima abakazi
batuluzizza ku bukya abakazi bamenya omutima n'owuliranga buli kye bayita omukazi okikyayi tokyagala mulabako naye nga nze kankuwulira ensonga nga nze omukugu ze mmanyi eziviirako abantu okola ki okukozesa akasabbuuni oba okwemazisa ensonga esooka ekyo kyoyogedde love affairs abantu abeera amulaavu ne bimutama n'atuuka n'alosinga interest nga buli mukazi gwalaba alabayo omu ye Jennifer oli yamukutula omutima okitegeera ekyokubiri tebamatira abasajja abamu anze waliwo omukazi omu yajja nankomplainingira nti bbaawe bwe beegatta ne yeebaka ne bbaawe bwe bamala okwegatta ng'ageze mu kiigo n'abako amusanga omukulu ali bize omusajja amaze amandi mulimu abakazi bamatira amangu omukazi nga akakugira nga nze enkoye nekikusindika eri vaako nze genda oyagala kunfiirako itandabakema ne balyeko nedda ekyo gyekiri nti abakazi abamu bamatira mangu n'ekituufu kiri nti omuntu awa tewali love because brothers before obanga oli mukazi ndi bbaawo tweyagala bw'oba omatidde at least give me some time nange nkole ki ntuuke kitegeeza muntu omusindika eri kati omusindisa eri ennyonta gy'ayina agitwalewa oliaga nti kasamumaliriza no ngadda mukisenge mukinabiro nga adda kasaboni kyebyo kyenkugambye ensonga endala lwaki abasajja abakozesa masturbation peer pressure because nze ndi mukugu mu kyenkola byenjogera byonna mbimanyi era byapeninga mu bantu waliwo nandabanga ye kyekikamukozesa abamu peer pressure kyekino kati muzze wano muli basatu okitegeera musobola okuba nga bemuzze mu motoka yammwe mupakinze wali wansi ne musooka mukuba akasabbuuni gwe n'oli sigambye nti mukakubye naye kati abavubuka babeereeyo nga bakuba akasabbuuni kampaka gwe abavubuka naddala mu masomero bano simanyi nsula mu ddoomu simanyi mu lumu emu hostelemu bazirombeto bakuba akasabbuuni kempaka ani asinga ani asooka omumala ani asembayo mumala okitegeera kabamu bakuba akasabbuuni ka peer pressure ak'ekinyumo abana b'okukyeyo abana mu bed space kati waliwo abakuba akembeera kyova olaba nze tolinsanga nga ŋŋamba abantu muve kasabbuuni nze ngenda basomesa akasabbuuni muno tolinaamu gundi ajjaka muntu kasabbuuni ngiina ngenda gikulaga brothers before ekujjanjaba n'otererera ddala naye nze sigamba bantu kukuva kasabbuuni eriwa eriya green eno eyo bagiyita mudungu eyo mudungu king of the masturbation kabaka wa kasabbuuni oyo kamada kyoyagaliza embazzi bagiyita mudungu king of masturbation eyo mudungu okitegeera mbadde nkyakunyonyola ku baana b'okukyeyo bakakuba lwa mbeera okitegeera leero tusomese abantu wano mudungu linnya lyeryo kyemanya abasinga libadde pya mu matu gammwe mudungu ekola etya eno sirapu ngenda gikusomesaako naye nga yaba bakozesako akasabbuuni ng'awulira kamukosa ku byengenda okusomesa ayagala kutereera naye kansooka ensomesa abantu nga sinnaba bawa ddagala lino okitegeera kuba nze njagala nnyo omuntu n'asooka amanya kikyagenda okutwala era kikola ki kati abo abaana b'okukyeyo katugeze afuna kakadde omwana atunda emmaali wa $5,000 okitegeera ate okwegatta bbanja okitegeera okwegatta bbanja kati oli akuguza emmaali wa $5,000 omwezi omulamba okolera kakadde ogenda kumalawo sente zonna ng'oziguzeemu maali nga tomatidde okitegeera kati awakubya akasabbuuniko n'owekakkanya osinga era nkuwagira bulaza gy'oli eyo kakube paka kuwulira awo wenzija bulaza before oyo akakubezeza ensonga ezimu kwezo lwaki abantu babeera beekuba ki akasabbuuni kati tugenze ku ngeri endala bakeekuba batya omanye engeri gye bakeekubamu wali okeekubyeko
amanyi gumanyi bakekuba mbulaze sibifu mpera bakogera na bwogezi tokekubanga nali manyi nti begamba kuba akasabuni nga manyi nti osobola okuba n'omuntu nakola akasabuni nakatega kati ate waliwe tuvudde wenyini ku nsonga lwaki abantu bakekuba wayo ku ssomero twalinayo omwana baali bamuyita Manala ku ssomero naye nga bamukolako effujjo basula nabo mu ddoo nga bayeebase jjukira omusajja ekiro oyimuka nga bayeebase nga bajja nga bakamukuba nga tawulira simanyi oba yawuliranga oba teyawuliranga naye yamalanga abyana byalina ekisembi okitegeera kati ate nzijukidde ne madamu naye akekuba ku sitole ya Manala wennyini nkyali ku nsonga lwaki abantu bakekuba Manala banne be bakamukubanga nga yeebase tamanyi ne bakamukuba n'amala ne baseka ne bakera ne bamuyeeya otwamukubya akasabuni n'amala kati madamu yali adatinga student kati madamu mu kudatinga student nga yeeyagala ne student naye nga tamuwaako ngera student ajja n'atunyumiza nga munyivu nnyo nga bwe batuuka okugenda eri mu nsonga ziri madamu amukuba bukubi kasabbuuni madamu nga ba student amukuba kasabbuuni somero ki lesitwalayo omwana wange nga madamu yakamaka mwana bamweta nno maka kirungi maka wange madamu nga mujjamu madamu alya pocket money w'omuyizi naye tamuwa ku maali kamukuba kasabbuuni gamukuba bukubi kasabbuuni bakekuba batya kati yina engeri gye bakekubamu edda ennyo abantu bakekubanga mu ngeri ez'enjawulo waliwo abakozesa sabbuuni yennyini wabbulu wabbulu nti yabeerangawo ng'alabika mangu ono white star yali wa bbeeyi naye ababula wabbulu yakuba bula inze gwe tokekubangako sekekubangako okakasa eby'eddala sijja gamba faza mother die ng'otunudde eri mu kamera jabaana wenga mubintu bino abaana tubajjemu abaana tubajjemu tugagamba faza mother die tokekubangako tokolangako ku withdraw nayo masturbation wakubanga ogawulira gajja n'odyayo wagikola nnyo okuzaala obwana bwotetegekedde gikola nno wakolako ku withdraw oli ye tajjayo toddayo tolina kuddayo oba oyina abaddayo naye nga muffe ebyabasawo tolina kuddayo olwensonga waba wakyaliwo amazzi agakolaki agajja kyova olaba waliwo kyali wange sigenda mwogera linnya kale naate basinga obungi yawakisa nga teyakoze withdraw teyeegaana naye kyali yatya nnyo omanyi nga naye wawakisiza student yabulabe oba togimanyi withdraw masturbation kyekisooka naye masturbation okitegeera it's part of masturbation ate waliyo abakazi bangi nnyo naddala nga katugeze ng'oli mu mbeera za kivubuka nodating omukazi akusingako akukako okukola withdraw kuba ye byabakola babitegeera ne withdraw kifaananako okubanga ogaaya nga katugeze brazes before yina kyolya n'owandula olaba biba bijja kifo kyommira ng'owandula buwanduzi withdraw is part of masturbation obadde weegana tokolangako ku masturbation naye wakola withdraw kati abamu bakola withdraw part of masturbation abalala bakozesa oli sabbooni wabbulu nagambye ababula kati waliwo ewaffe omwana bali bamuyita Peter ye yali like nga yakuba ekituli mu faliso okitegedde oyo wekitooke naye namulabako nange bananga baana beeyiya okitegeera oyo wekitooke nange namulabako
yatunyumiza ye bwabwe ye budondo bane budondo ale wabaka nakatoka kanene ka nachitembago kati bamwe ekituli sawa musanvu mukirira nanga akulabisa ngo oli ku kitooke achitegede abala bakozesa kazigo ate abavubuka abasinga bo bakazigo buno bo Baby Junior abala babutto kati ate bana abo mulembe guno bana abapya abakubi abapya bo bakozesa ji eje yedene nyiri baji abakaita kaji go in experience bakozesa ji so ojo kolotia elambwe tinzo yiga elambwe ji ofiringira ddala nga ali mu maali eri ejiri olaba gosoko tunegana amazzi gejja ag'okungulu agasooka gayawukana ne gali eri gomanyi ontegedde abantu bayiya abamaduuka batunda amagi bafunye bizinensi bannaye gene nakawa mu hositero z'abayizi kuleeti ogisanga kuleeti y'amagi anti obuzibu bwe kalina kasabbooni ebakule amagi gabeera mutule wa mukuleeti lerawo yedeka ebeera tulesi kuleeti kuleeti ya birala sayo kuleeti y'amagi njogedde kuleeti eba tule y'amagi osangayo mu hositero nga zijjudde tule eryawo emitwetwe tasiikako naye olunaku gakendeera okitegedde tasiikako naye olunaku gakolaki gakendeera nga naye ensonga eryebu ge gamumalira ekizibu kye ag'amagi ye mukyala we amagi gaba masiike mafumbe amagi gaba mabisi okozesa njuba eba eseerera bulungi okitegedde eba eseerera bulungi naye side effects kadi buli omu kyasanga kyayogera kasabbuuni mazima ekyo kituufu buli omu kyasanga kaakati abantu balina ebintu bye bakoogerako ngenda kusomera kuzimu ku reviews wano ebiva mu bantu bennyini be babikomentinga waliwo yakomentinga wano n'agamba yakomentinze n'agamba nkeekubye kuva buto naye sikyetegeera bulungi ngenda nsanyalala okitegedde ono agambye nze tekandwaza nkeekuba nyambadde akapiira obuswadde ono agambye akasabbuuni nze nkaagala nnyo tekasaba chips na transport kituufu okitegedde ono ye n'agamba nkusomera abantu bye bakoogerako ono agambye Katonda yannyamba nenkavaako it's now 5 months without doing it kitegeeza gwali eyo nga owulira wakako oyagala okavaako kisobokera ngenda kusomesa ngeri ki gy'osobola okukavaako olina wasa ate nga nagambye waliyo n'omufumbo akeekuba kiro sawa 8 agenda mu kiigo n'akeekuba ono agambye for sure akasabbuuni is dangerous but most of us do certain things out of ignorance bakakola lwa butamanya ono agambye tubuulire naye akasabbuuni addiction etuli bubi simanyi oba muzimu kali addicted waliwo olinga olunaku akeekuba emirundi 3 naye nga naye kalina limit ewaffe waliyo omuvubuka yali agenda kufa bali bamuyita Sula Nfudu twali twamukazako Sula Nfudu naye ngerinnya lye yali Sulaiman yakeekuba emirundi 6 olunaku bamukuba ne mubukedde tosoma mawulire bamukuba mu lupapula lw'amawulire yakeekuba emirundi 6 mu lunaku lumu yali afudde okitegeera ekituufu emirundi inakeekuba 5 mu 9 olunaku
olina okekuba emirundi 59 bw'osusse enkaaga ufa oba okubakako kubanga tebereza singa nze ntwala sawa namba olunaku mubamu essaawa 24 kati onaagambye bw'obuzibu abamu bwe balina bakozesa kabbulu mbu naye ye akozesa white star onakomenti nze naŋŋamba kati ŋŋenda keekuba ate mmale nku bulookinge walota David wakabagobako n'abakazi bayokubaka onaagambye naye gundi otwesibyeko ye tekalina birungi kalina bibi byokka twogere ku birungi ebikaliko kansomeyo komenti 3 tugende ku bibi ebikaliko ebirungi nsoma abantu bebakwogerako kati ngenda ku birungi byako tukayiga tukakereze tulina okuzimbira abaana onaagambye naye human with akasoopu kiwaani ki gavumenti yakusasudde onaagambye nze kenvudde bamalaaya ab'essatu kenzudde ono agambye nze kenzudde bamalaaya ab'essatu we bali ate nga kitwe akasabuni nkatadde naye kasabuni kasinga ofunye 13 transport agambye ageze ku bamalaaya abasatu ebirwadde ebiryawo kuba kitwe ebirwadde ebiryawo tuli ku SB Family tukusensoka tuwa Dr. Maka asangibwa wano Busega opposite Mogasi akazimbe akali akaina kamu omusanga floor ya 2 epando ja kubo biraba ajangu mu supermarket yokwegatta supermarket yokwegatta erieno Busega kazibu konna n'oloza kumulowooza nti nina ekizibu mu nsonga z'okwegatta jangu Dr. Maka nkubira jangu Busega buli kimu solution weeri omulama gwa leero tuli mu kwogera ku kasabbuuni oba kye bayita masturbation tugende ku birungi ebiri mu kasabbuuni nsooke birungi oba bibi nsooke birungi nsooka birungi ebirungi ebyakasabbuuni bye bino ekisooka ebiseera ebisinga omusajja bw'obeera ng'olinawo oli ng'olira oli depressed oli stressed weekubayo laawundi emu tekisaana kwekuba laawundi nnyingi weekubayo laawundi emu blazes before ojja kukakkana kakakanya stress okakkana owulira ng'otoowolokose okitegeera weekubayo kola laawundi ng'emu yokka ekyo kyekirungi ekisooka ekyokubiri bw'oba kati like bano baganda baffe abali ebweru bw'oba oludda ofuna omukyalo okwegatta at least mwezi keekubayo emirundi 2 okendeze ku mazzi gali kuba nago bwe galwamu ennyero ogenda tutandika okufuna wet dreams naye ng'ate nawe omanyi bwekiwuliro zuukuka nga weemalidde owulira bubi ebiseera ebisinga ofuniramu ne spiritual attacks singa oba tokeekubya ate nga teweegatta ekitegeera ekyokubiri okugenda okugula bamalaaya ab'essatu nga bakuwa kitwe ng'ono muganda waffe bw'agambye weekubemu akasabbuuni okakkane kitwe wasatu buli omu asolomu akisensinga okitegeera okekuba wewala endwadde bw'okekuba wewala endwadde ekyokubiri kasevingako ku ssente n'okola saving kasevingako omuntu ogenda muweereza transport wa mutwalo ajje muyina okulya asuze ate bw'asula naawe ayina byajja okusaba naye wali eri ogenda kukozesa ejjiri mu lya 5 olina kyomuwaayo naye wali ogenda kukozesa ejjiri 5 okakala mitwalo 10 nga gigenza naye wali ejjiri 5 nze sigamba muntu yenna kavaako naye awulira nga oyagala kavaako kaveeko kuba ngenda kubuulira ebibi ebikalimu togere ku bibi okitegeera gwawulira ng'okyakaagala ng'obanga olina ensonga ezimu kuzemmenyeeko kabeereko owulira kabeereko twogere ku bibi ebikaliko ebibi bingi ate ng'abasajja bangi bali eyo ngenda kubulira n'engeri gy'osobola okukavaako olaba waliwo abantu by the way sandinyumiza story eno because
olunaku olwo na meeting omulwadde wa masturbation ewa akasabuni nembulo kabira mu office yange yajja n'angamba dokita nkoya akasabuni nzizo mpe eddagala erijjanjaba ezo side effects za masturbation ze wasomesezzaako omusajja yali muvubuka myaka 25 n'angamba naye ekituufu muganda wange nkubulire nkoyi njagala kavaako naye kyasinga okunuma ku mutima bulaza yaŋŋamba nakati wenzize sosekekuba otasobola kukavaako bwayakekuba olwamala bwati najjayo essimu yayalina namba yange ng'aludde nayo olwamala bwati najjayo essimu nankubira so ekisooka gwayagala okavaako mpuliriza ekisooka kyolina okukola deletinga poni mu ssimu yo yenna mugjeemu nezigurupu za WhatsApp ezo zonna ez'obuseegu zijjeemu olwo tuba tutandise ku ngeri ki gy'ogenda okukavaako deletinga poni mu ssimu yo gurupu za WhatsApp ez'obuseegu zijjeeko Telegram giveeko gyesonyiwe owulira wesonyiwe Telegram togenda ku sayiti za bulu sayiti eziraga bulu tozigendako zeesonyiire ddala zeewale tobeera ku TikTok live ez'abaana abakazi abatudde nga bayimba mbu simanyi mutwalo gurupu olabe maali supermarket yennankani ezo live zifeko balioko bangi ate olozaalikoomu bangi olaika wamuvuma n'akublockinga kyova tomulaba bali okubagamba mutwalo oyingire supermarket yegundi olabe nankani gurupu ezo zeesonyiwe n'abo abakazi tobalaba babatudde basitamye ogenda mulaba osemererwe okwagala okwekkakkanya ogenda okole ki kati ekirala lwako gwe tokekubangako wano waliwo yali akekubyeko kumwe waliwo yali akekubyeko lwaki buli omu asonga munne kati tugenze ku side effects blaza SB4 side effects zaako ekibi ekisooka ekyakantu ako kalumya omugongo omusajja akaluddeko ekyo kyenjogerako kimanyi buli kyokola omugongo gukuluma bwebaka gukutujjira muno guba gukuluma kalumya omugongo omize empeke z'amadagala agawonya omugongo aga buli kika guganye ekyokubiri weeveera mu sayizi eyali bwoti nobeera bwoti waliwo yaŋŋamba kamukozi omutwe singa kakoze ennyindo nsobola katandikirawo omutwe ogutegedde ennyindo gireke terina buzibu bulaza SB4 ennyindo yo gireke terina buzibu nze nawe tuli baluganda tufaanagana nkolabyeko neŋŋuma tunula ku iyo nange wekulabyeko ŋŋumye bulaza kabadolika ennyindo ekituufu kamada yatukiikirira ffenna ge mazima kaja bakologa obulozi mwene mpalana mu kika ndowooza mwene mpalana mu kika ekituufu taatawo olwagirabako yagambira yoddala yono wange so ekirala kansala ngambi kakoze omutwe guli gwotegedde olw'ensonga abasinga bakakubisa ngalo bakola zino kati omutwe oba ogunyiga okitegedde ekirala ensonga endala obwagazi bufa abasajja tulina kyetuyita libido feeling ziba z'abakazi abasajja tubeera na libido omutima ogwo ogwagala ogwakazannya ogufa kyova olaba nti ogenda sanga abasajja abasinga bw'abanga amaze nga yakakozesa nnyo olumala agwa bugwi ekitegeera ng'ate maliwo eri agirabako naye nga olunaamala agenda kugwirawo olw'ensonga libido eyo eri wansi eri ku level za wansi ate oyagala nnyo yaki naye tugambye tagikozesa takakozesangako ate onywerako kamada yabadde mulambulukufu yayogedde amazima yayogedde amazima nti yakakola ki yakakuba so ensonga eyo eya libido kasala libido mu basajja waliwo yaŋŋamba mbu omukazi asobola n'okumukwatako yakekubira emyaka 15 omukazi n'akwatako naye ye ekiyinza okuba nga ekimuyimusa kulaba ku buntu buli bwembaganyi
okudda engulu ekirala enkwaso ogenda tandika omala input okumala empewo nga weddemu spams zigwamu system oba ogyonoona masini eri ekola amazzi ago oba ogyonoona nti wagimanyiza gibyampaka gikaka bukasi olowooza nobaana nga omala mpewo kati gwe kyoka weebuuze teri yali yekubyeko akasabbuuni n'asukka ddakiika 5 anti bwoba okeomala ddakiika mmeka tosobola omala mangu olw'ensonga oba opapa bakusanga ddakiika mmeka zomala omala kawomala seconds 15 olw'ensonga oba opapa weekako omale mangu okitegeera ekirala osobola olumwa ensigo ezo ez'abasajja ze bayina nezikuluma bwokekuba ennyo kyobola nagambye bakekubeko katono kamadava kasabbuuni naye ogamba omuntu okavaako akuvuma otulabye obusungu babadde nako buli omu aba akekuba ayina ensonga ze naye nga kyensobola obbagamba omuntu yali akekubyeko nga wafuna ku bizibu ebyo gwenga oluwulira kabugumu k'emaali omalirawo n'ogwetoddamu ate nekira baba baleberalebera wakola okupenya owulire bwekaluba olina okukaluba oti waya bwetyo bwe berina okukaluba kati gyokomokekuba maaso zituuka nezinafuwa emiswana eginafuwa notuuka noba nga oleberalebera kati omuntu yenna ayina effects ebizibu byonna nga byava ku nsonga eyo yino sirap nkubira essimu ŋŋambe mpa mudungu ekigambo ekikwate bulungi mudungu oba si kyosobola okugamba the king of masturbation eno syrup bw'oginywa egenda kujjawo ebyo byonna ebizibu byemmenye bikaleeta ate ekujjanjaba otererere ddala gwe buli kisa amanyi nti wakozesako masturbation jangu nkuwa eno syrup naye obutono bugenda kugwayo mu lunaku lumu kubanga abantu baalimu gyali eyo mu stowa mali gyeri mu stowa nina nyingi kuba bukubi ku ssimu ezo eziri tubasomanire enamba y'essimu enamba ya Dr. Marco Mukugo w'Ebusega eri 0757 gwe tulina obuzibu buli bumu nti abantu bangi nnyo bali eyo beeranga mu bajjanjaba ebintu ebyo byemmenye naye omuntu bw'agendayo bamuwa agadomola nti kwata lita 10 ogenda onywe olinanywa kilita 10 ky'ogudagala tateredde kakano kalabe bwe kenkana ensonga eyo kano kanywera wiiki egyo noterera todda lunaku lumu onywako busaanikira busatu ensonga gyoyogeddeko bannayuganda balina ekizibu bannayuganda buli muntu gwasaze ku tiktok gwasaze ku facebook gye baddukira munoonye abantu abakukati nga mukyaziza ndudde nga mukyaza kyali wange ate ng'ovudde ne ku ekyo jjukira wasooka n'ompeereza abantu abajjanjaba nina bakyali bange nange yanzijanjaba sijja kwegaana abadde saagadde byogeraomanyi omulwadde wange sobola kutandika gifulumya mu kamwa kange nakyeyogeredde gemazima wokola nga kumuntu nata appreciatinga taba munno nze yankolako emikolo era ndi musanyufu so abannayuganda mulekeraawo okuvanga bwe musanze ataddeyo kaposta nze nkola kino bagenda kubaba bagenda nabbalwaza babawa abantu ebidagala nze omusajja yajja naŋŋamba dokita nonkolako tomanyi kyengenda kuwa nze nanywa lita 16 ne mutunuulira bwenti nentya naye nga bangi nnyo abali abanywagadde omulagwe omanyi kikitegeeza okunywa lita 10 y'eddagala n'okwata eddala ate ekinyiza n'otawona nze yena mukwano wange yatunda emmotoka nga teyeyagalidde mbe yatuuzaamu omuwala londi webemmanyi ebyo abavuga bati ngaagira ati gaagieto mbona nga bafuka motoka yawunya ne bagyoza ne bagijjamu emito naye ng'ewunya oguvundu n'agitunda ebyaddala ngenda mukubuulira lwaki yali akuba omukazi engalo ng'ali ku kkubo nedda omanyi feeling tusooka tutunulira sayidi eno mu ngeri y'ekintu ekikulu oli ku steering ovuga gwe ekikutiginyisa omukazi kyaki oba yagala mutegenyizaawa ggwe ssebo mu loogi obeera ewaka gyemutwala tewali budde okimanyi emaali eyo erobesa olaba bwoloberayo kukakana mugudde mulolema yabakireese muli ku express awo omuwala yali awunya wansi si kuwunya wansi naye amazzi agamufuutukamu nemmali ennyini ngewunya baayoza emmotoka ne bagijjamu emito paka wayagitunda ebyaddala
true story. Oyo najja nkulaga amacupa geninza omuwa nsooka ne muwa eno eyoza mu nseke n'esooka ezozaamu ebyo byonna ebicaafu byonna kati gwe buli mukazi ali eyo ng'okimanyi luumu bwe mubeera mu luumu gwe wakola interview ku jjajja Boolo bwe simanyi omukazi bwe bagattanga ng'enju yonna ebeera ewunya emaali si gwe wakola interview eyo omwana agenze na kino ekyambadde ebya yero wano omukazi mukadde naawe maaso ga mutu wakadde leka mulabe tangu tugeye naye wano omukazi kivuyewo nakyo kivulabe musiikiriza ale kigangiddeyo ababi n'okwesiba ku balungi tobimanyi abakazi kyebambaza empale wesito ku musana guno lekandabe tamaka tugeye munaaye kikibikawo ki kisiru sirabana bulungi kibisewo ebigundi kijaketempale temuli nneka temuli nneka abakazi bakyebambala jini ku musana tosobola kwambala jini muguno omusana nga mulimu nneka yataddemu ki mothers union nno owamu ki mothers union kiringanga kateni ate era ezo empala abakazi abamu zibayimisa atambula zimunyonyogera batera okufuna wundi bazita batya pantirayina bayimya naye tokateeka mu interview lwakire tukateekamu tusalamu tokyawanyonyera ku ddagala lino mudongo gwe oyagala kunyononera maka gotegayononeke gokyogedde kivudde mukamwago fenafena tulononeko mulundi gumu tubagamba baja guno mulimu zinagamba mukyala wange baza zinagamba mukyala wange oba ondetedde ebitawaana zinagamba mukyala wange otubanga tutambula nolaba oluvuko olulungi appreciating aŋŋambako ti omusajja oli mulungi ebyeddala walawe mutambula nasanga omuvubuka nga yagogonaga bannaye nkubuulire yesu oli bba wange naye mwana mulenzi wuyo mulabe awo ntandikirawo nti oba nno balwadde awo bali kumakereza kinzijjako ekyo nnyo mpulira bubi namuwa olukusa okitegeera olina okuŋŋamba nti nze sserulungi w'ensi eno waliwo kyo appreciatinga adresi nze bwe ndaba olusajja olulungi nga ndina omuntu wange nze nwe mwesooka ne mugamba this guy is handsome okitegeera waliwo dawingana musabira n'ennamba yamulaba naggwamu nga mukusabira akanamba nakulaga nti oli wakabinyo nze by the way osaba ku mukazi eyeekozaakoza baba babi nnyo nasanga omukazi aba pretender nemugenda wantu nga lowo gaye mulungi ayambadde bulungi sabafaka batu sibagala kumbe mutima gwekimuli mukirala naye ono avanaga nti nkubwire omuntu oli nno nalaba nga yabadde akasati akalungi na bebi nawe kanyambalire mwako ogenda okukambala nobeera nga ddiikuula abalala bakola emibiri tulina embuto nnene bwezi kituufu mwana oba nkuwa akajani akasala olubuto nkalina wano blazes mwekali by the kansoga kulayo kuguno omukebe eno supermarket guno nalabye musajja wagamba talina supplement eno jala trophy zizo nzirina abagala okukola omubiri supplement yiyo ya body weight gaining nina buli kimu okitegera oyo ayagala omubiri kati oyo yesi wa gym oyo ninawo ebirala bingi nnyo ebikola weight n'abagala osala omubiri bajje naye ng'ensonga yatulese leero yakasabbuuni mujjemba wesirapu eno eya masturbation bagiyita mudungu omusajja bw'oginywa eyoza emisuwa etereza ebinywa ekuwa permanent results muve ku abo ababalimbalimba n'agadomola n'akuwa ogudomola n'ogunywa munnange bagamba akamegge enjovu kenkanawa gulowooza eddagala erinakuwonywa erina malanywa liita 5 nedda eno sirapu yokka eno gy'olaba egenda kutereza sisitimu yoterera eddala ne bwoba wakeekuba okumala emyaka 2 3 nze nakolako ku mwami yakeekuba okumala emyaka 3 mu 5 naterera yaterera kasitoma wange njagala nnyo ebbeeyi kasonda okuba essimu eri ku screen
bagenda kubera ebbeeyi naye kasita bagamba nti code ya SB4 nalabeko SB4 discount nga gwe wejjanjaba bw'onoomanya tuli mwaka mupya tumala kumanyiza February tokkiza kumalako mwaka guno ng'olina ebizibu oliawo omusajja olebera oliawo omusajja eddakiika 2 wekuba kasabu n'okola otya kano okatunuddeko otiddemu akantu ako nina mukwano gwange bamuyita Moze ali Dubai eyo yaŋŋamba muwona obujulizi nakamubuza buli bwe natuma obusatu obujjukira twajja netukagamba abantu natumyayo obuntu obwo nange akampeereze nembumuweereza yaŋŋamba bwekomangawo mpa obujulizi akantu kano bakataka Vix mukwano wange wedubayi bamuyita Musa Moze Musa yakakozesa mbu engeri gyotidde nga nkajjeeyo anti wulira obusungu obumanyi mane neerabidde mbu bino si byange mbu bamwayo ne kuddiramu bwe yakakozesaako bamwayo ne kuddiramu bamwayo kuddiramu 1,000 era namperezayo emitwalo 10 just kunneebaza kaweeyo kale kwano katwalo gende weyagale amma genda weyagale kano Musa yampereza emitwalo 10 kunneebaza oyo adde akakimi oyo abadde akakimi abo tuwotte ebbanga emyaka gyembuletedde buli kasawo bwamalawo gakima akala ate ekirungi kyakana anti kano okuba paka kuwulira bubi wakawuliramu birungi kiggo tunnyonnyole brothers before Musa yakawuliramu birungi Musa yaŋŋamba Musa yamma yaŋŋamba nti yali yeetenda n'akakozesaako bwe yakakozesa yasooka namala essaawa nga nnamba ng'ali ati n'akiteka mu bwongo n'amala omukulu n'atakkakkana anti kano ko okumala triki era mu abakangulako oba kano wakataddeko triki y'okumala eri egyo si biri eri twabijjeewo bw'omuntu oluba oyingira emaali ng'omala otya kano maama osobola n'oyita papa Vatican ng'owasiizeeko kano okumala okuba n'okuba bannanga abantu be bakoogerako abavubuka negye waliwo yampeereza message bulaze sibifo njagala osoma message eno abavubuka totwala kantu oba tukyawagana tukyawagane kano kawumalu awumalu biki nga tekali mu nsawo yo kawumalu waliwo yampeereza message eno njagala ogisomera abantu brothers before yagimpeereza jjo naye musawo tokisusiza kyogamba kawanvuwa nadde nanga lya saizi mukwano gwange wamuguza wanvuya embooko kati alina gwa nfalaasi ate yagattako Vix olowooza tetuli mu ddwaliro omwana yazirise naye I salute you for sure and me I'm going to take order etc Mudungu asoma byayagala okujja okungulako Mudungu stop air naka wanvuya embooko thank you nosomeo kalo kagenze mu nsawo yawo malu kagenze buyo owulidde message eyo okitegeezeko okwata munga bulaze before okusinziira ku mpozi gye bakunyumiza ka Vix n'omusajja ono message gye yaweerezza nti omuwala alina mu ddwaliro waliwo ekyobulimba eby'eddala kana akantu banga ogenda kakozesa ng'omuntu ajja tomwekakasa nga munafu kuzezekanamu endwadde za athima tokakozesa ku mukazi omunafu alemu empewo z'ekika tokakozesa kyoyogedde kituufu tokakozesa ku mukazi akoowa mangu ogenda mumukuba nga gwe ekituufu oba wakataddeko kano ekitone ennyo olina omala mu ssaawa 2 ye mu ddakiika 3 ayabike kana kantu kakozese ng'omuntu akuyiridde sente ze eziwera ng'oyagala kubanja kakozese ng'omuntu ono yeemanyi nga yakuzaala wako twala tekimalaako kakozese kati nkunyumiza era omulala yankubira nga mpa bujulizi kano yagenda yali ku mukazi w'abendi yali ku muka musajja kati yasooka n'amulya
bwe yamulya nga tannamanya Yeah. kati aba scrollinga ku ssimu nangwako namanya n'akatumya n'akasiigako ng'agezesa yankubira essimu nga yeebaza mbu yakubye omukazi kati omukazi olukwe lwaliko lwakuva wabaze wabbaawe ajje anti buli kasala yagala onaamukube kati kana akantu yamukuba nga tumba kana akantu gwe omusajja anoonya visa oba omuvubuka anoonya visa manye mulimu ebizungu ebijja muno oba ebyana bya Uganda bijja naye nga olina akiseza afuira visa ogenda kakozese ng'onoonya visa kakozese nga mukyala wo mwenzi mwagala omwesigaliza wekka kano kakozese ng'olina muntu omudatingidde emyaka 2 ali mu kiyumba oba avudde naye ng'ajja kano byonna tolina kyolimba kano kati kana akantu kakozese ng'omanyi nti omuntu gw'okakozesezaako tagenda kuswaza ojja kakozesa omuntu akwesibeko kumba akuswaza aje mu ofisi yonye akuposting kyekyo kyenkunyumiriza ekyoli olina girlfriend mumazira y'omwaka mulamba yadde ku status takuteekangako kakozese ekyo ojja kwesanga ku status gakutimbyeko mayikawomera mpologoma yange kinawolovu kyange mbalasi yange so olina kakozesa ng'omanye omuntu otakuswaza naye olina kuposting ogenda kulya buyinja okitegedde kyekyo kakati gwe bano banzibako bubbi oba ku muka musajja naye nga omwewala bifo bino si byakalango gemazima omuntu akozesa akantu kano n'ogenda ku muka musajja emikisa giri 99 omukazi oyo kwesibako si ddogo nti nno ogenda b'omulozi n'ebyogenda omukolera n'ebyogenda omusaviisinga mu ngeri gyogenda omukwatamu nga wasiizeeko ka vix bigenda kumuleetera okuzuula nti gw'oli wanjawulo akantu katono nnyo naye nga kalimu emigaso 1,500 ebyaddala nze akakubuulira nina mikwano gyange nga 7 bye baŋŋamba bye mbagamba katono nnyo bwe kati kala kazigo kankabasumulire yono bebi waffe gwendabye wano oyo omu bamwita kato Mark ate oli omuwere yani bonna be bamu soko oyo babiri Maclean babiri Sebunya nino basomesa abantu kati abalongo be baliwo bibu omu ye Sebunya Mark Mark talina lyawaswa kato Mark Sebunya omuwala ono muwala abaddeko ono abadde alina enviiri enkulu wow akantu kali munda kaba bwe kati okola akantu katono nnyo n'osiiga katono sokoleka enzikatiriza ekyo kasitoma yajja wano luli muwasiigireko wano akakuba olugalo manyi banyooma balowooza mbu ekikola kiba kingi kati kambalagire eddala kosiigako kano kamala ate ennaku 7 akali muli nga tozze musiigako mwabazanya egy'amasaza simanyi waliwo ku Valentine Rasta yajja wano n'akatwala nangamba leero nina okukuba ensolo nyanka akasandi kakola namugana ne bwe ziba 7 zitege ku pulogulaamu ne bwe ziba 7 ziteke ku pulogulaamu kati n'osiiga basomese tukasiigako tutya kati kano kenkutte omutwe gwaffe guli osiiga bwoti ku mutwe nze nguyita pulopera ku pulopera kuli kwosiiga bwoti ku mutwe n'okalekako essaawa 2 kanaabeko waliwo omwami omuweeyo mbalala yagenda n'akasiiga namugamba kanaabeko ate yete yakanaabako n'akayingiza mu mukyala n'afuuka ekizibu omukyala yalaluka bwa bukukeeredde n'omala omuteekamu waya nga kwekali n'akafuna maama nnyabo olina pangisa bannamagye obasobola omumatiza bulazesibifomaliriza twagala okumaliriza leero tubadde ku mudongo kigambo kiri mudungu king of the masturbation gwa musajja wenayenda ng'akozesa ku masturbation naye ng'onoonyeza eddagala erikuvumula ne libula jangu aba Dr. Mark essimu eri ku screen mukubireko delivery wonna kobe eggulu
buli wamu Uganda yonna nebweru nebweru ogambe abasinga obungi okugula eddagala tebaswaza negwe jangu ku ssimu omugambe Dr. Mark mudungu akuza location location dale woyongerako ekigambo navuddewo SB4 discount automatically kakati oyinza okubanga oyagala okuva ku mudungu nenga ne mu mbeera ziri okuva ku masturbation nenga wayononekamuko okuba kawumalu Dr. Mark Vix kati waliwo nti bali ayagala nga kakolerawo no mudungu wiiki emu oba oteredde ne kati osobola obanga video girabye leero naye owulira oyagala okola eki leero olina omulimu gw'ogenda ate obadde watidde dda kuba akatumye siigako lumba okasigako nonya ku kakyayi awo nokuba engatta eddagala ekyamazima kiri kyoyogeddeko ekyabantu ng'ayinayo basuga mami be abavubuka bangi benkawadde n'akomawo nanneebaza olwekyo nti yakuba suga mami we n'asiima ekitegeera because kano omanyi lwaki tukayita supernatural kalina amaanyi agatali ga bulijjo byebyo naye nga tusangibwa wano Wakaliga ddala wano Busega oliboti wawabisa abantu mbu tuli Wakaliga Busega abantu nebankubira mpoze Wakaliga muli saidi wa Busega opposite Mogas simanyi Wakaliga eyo bali lwaki tuli Wakaliga walenga katale kaba vetera tuli Busega opposite Mogas petrol station opposite Mogas waliwo kakaina kale kaliwo kokka wojja flow ya ebipano jja kuba obiraba obesimale ku screen yoko abantu tebagala nnyo kutambula jam ate beki delivery gonna delivery nikakubensa wotinga kakutuseeko ani akakuba ensawo wa boda oba ggwe boda tebabita simusawo nga kakutuseeko nga weyagala okutangulako wa boda wetuka leka kali koleza kano so gwa musajja nga oli eyo olina omukyala yakola gwosigala wako omulimu gwokufunya mugongo wetaaga akantu kano katono nnyo tebabuteswa omukyala agenda okudda nga wakyuse dda nga kubuuza bannaye bebi kiki ngamba leka Dr. Mark katade naye gwe awulidde akalango kano tokota okugera banno ne banno balagirireko tweyambagane kubafe abasajja twenyumiza ebizibu byaffe so nga tuwumbawumba tulina ebintu bingi nnyo wano nnyo kusala weiti kwongeza weiti byabakazi byansusu nalese eddagala lyalusa eritaziweweeza eriwonyezaawo bantu bangi baliyita fangist lino liri mu kitobe ekya yero eryo lino bangi babaguzizza amadagala galusa bangi babanyweseza ako kajjako nsondo bangi babanyweseza amadagala mbu galusa n'eddagala olimalawo ng'otaawa alusa no zikoza abantu ebikyamu zibalumya omutwe njala bwekulumako n'owulira ng'omusujja gukugwiridde lino teriweweeza liwonyezaawo lino baliyita fangist jangu Dr. Mark alikuwe webusega bonna engeri gye balitabulamu litabuddwa mu mubisi gwa njuki omwana asobola oddinywa nga tomunyize matama mukubampi ddungi lino liwonyezaawo nange nditya kubanza abantu bazzeeko wano nga yafuna embeera y'ofuluma obukiringi olwalusa abantu gwe balina obuzibu n'alusa ate bamu babuliddwa kyovudde ogana onywa soda ate alusa zikujja ku micyungwa munanansi soda matooke olya ku binyeebwa omuliro gukutta ku mutima kuno owulira omuliro mu lubuto jangu nkuweno fangist nungi brazes before era omusajja nadde ngena muwa mpekeza big penis nendoza kamuweemu fangist genda owone next time onoogenda okudda wano ng'oli musanyufu kati ebisigadde tonsaba kawonya alusa ateredde alusa ziruma zimalamu n'amaanyi g'ekisajja era ebibedda byeyeepalawuda mbu alina amaanyi mangi ndoza kati yajjeredde nokumala kati wajjeredde amazima ffenna abasajja tukimanyi buli musajja aliyo ng'olumu alusa amaanyi tosigaza abadiabetes nina katwaba plus by the way kanve wano nga mboogeddeko abasukaali abadiabetes ng'omuntu alina diabetes yakumalamu amaanyi abantu balwala diabetes nabeera nga n'okuyimuka mu wiiki ayimuka gumu
ng'omukazi we atunulira mutunulire kati gwe omuntu ng'oli eyo osumbuyibwa ne diabetes nakuletedde kano bakayita katwaba plus tekawonya diabetes nagambye no supermarket yabya mu kisenge ko omusajja gwe bonookakozesa kano banuuna kanuune kagenda komyawo obwagazi anti aba diabetes abalebera kagenda komyawo kaluba gwalina pressure yakumalamu amaanyi g'ekisajja kagenda kuwa long run okuba ebbanga panvu ate kakuwa adon oyungira kuli ngambye kakuwa obwagazi okukaluba spam count kazongeza kano kati gwe naawe wa prostate yanafuwa ate ekirungi kakolerawo sigambye nti kajjanjaba prostate naye nga prostate yo yanafuwa ensonga zirina onafuwa tumya kano bwoba oyinayo omulimu gwakwolwo tumya kano kaakano bakayita katwaba plus kati mwaba prostate bankebedde nina prostate muganda wange gate nafuuka cancerous njogera nga ntya katonda njiwonya prostate nga walwala prostate nga tenafuuka cancerous naye bagambye simanyi genda bakuteekemu olupiira muganda wange nga tonagenda kuteekamu olupiira nkubuulira amazima njiwonya kuba bangi abali mu mbeera nga gy'olimu benkozeeko ne kibeera malidadi sana prostate neddayo ne performing normally neddayo neeterera nebeera ku nnomo nze Dr. Marco Webusega nina amadagala mangi bulazesi bifo abagala okumeza ekirevu eddagala lirino okitegeera nga guyagala kumeza kirevu abagala saizi ako kabakazi tokabalaga ne luli wakabalaga Musino booster. Ani? Musino booster. Kabostingo musino. Zendi salongo. Okakasa togenda kate mamu. Sisobola kate mamu. Zendi salongo nzikizibwa. Basome zino za size. Big penis. Kali go musajja awulira ngo yagala kwongera ku size yo. Dr. Mark ye mutuufu okudiringa naye ayina eddagala eri effective eyite sting bwe ligezesebwa erikola obulungi. Kananti naku 3 waye betandise okula. Umalu kameka. Twesonde. Waliwo ne kano bakayitana konda. Ako. Pozi waliwo omuntu omunene okwo ku social media gwe nakawadde. Yansindikidde emitwalo 5 ku macha. Oyo chicken. Si chicken. Oli mulala sagala mwogerako. Kuba mabega kawo yali akuba nga mulinamu skando nakamuwadde. Yansindikidde emitwalo 5 nga yeebaza. Amanyi kyali kinkubya nga nina nakonda nga Nakola kyako. Anakonda olidda anakonda. Kuba yange ngegweba heaven osano jani kako tawulo nekalanga tena. Yameka nakonda nyimulira umalu. So nibuja mwenda kura umalu. Kana konda kabera ka 15. Weeks 2 size obojina. Umalu wonalusa. Wonalusa ebirala binagendese. Kadi brazes before ebintu tulina bingi tunabibalagolala gaba mukomyewo naye nga tubagala nnyo abakazi tulina kana akafundizaawo emali nga yagaziwa bakayita tightening stick abaana gye bali ng'oteekayo omukono n'okuba bbayi kano second saago brazes before mukubire akateekeyo ogenda otutuuka ng'erikova embuzi olwana mbuzi ebaka embuzi second saago bakamanyi kwagala nnyo SB4 Media tugusa ensonga abakyala bakamanyi buli kimu kyewali agadde mu supermarket eno supermarket nene nnyo just tubalambuzaako mutonotono yabyakwegata nene ebirala tubikolako so gwe wena olina ensonga zonga zakwegatta jangu mu supermarket namba eri ku screen yoko onawotajja delivery simu delivery gwe tutamaka nene kizibu bwekiti buli kyolowoozaako buli kyolowo kajanika abakazi akobwagazi omutera ku kyayi kati nete mukawa abaana abato andiko olukamu ayimirawo waliwo abagala okukola ebikyamu tewo omwana omutaka jani angamba abali under 18 kanywe ng'okawa mukulu munno ayima kuweweete gwolinayo omuntu weyo yagaana okuwa bwananywa kana akajani agenda kuweweeta kwakwesabire kano kesatu ka mitwalo 3 njagala kugula mukwano gwange mukazi tayima
akola ku TV. Nze waliwo omukazi gwe mmanyi akola ku TV DJ ate tayima. Simumanyi. Mweru nnyo. Simumanyi oyo. Mweru nnyo ayambala empale. Nampiranga mulimu kakaluba munene. Kalimu mulimu majani. Omutera mu soda nga tamanyi n'onywa n'anywako n'akusaba. N'omutera mu juice nga tamanyi. Test tekyuka. N'omutera mu juice nga tamanyi n'anywako n'akuwaako. Oyo omukazi omutegedde omweru. Mumyufu nnyo DJ. Tayina bwagazi. Bwena tondabisa. Ndeka mwana tondetera bizibu. Buli kimu. Bukasanzi jawo n'ensawo zange nkomawo zizimbye kubanga buli kimu kiri waneeno. Oyinza okubanga oli eyo olina obusongasonga. Obusongasonga ennamba y'essimu eri ku screen okwo birawo kubiza Dr. Mark mwange Dr. Mark. Ensonga yange bweri bweti. Awo wennyini wooli ekinene nnyo mu dakiika 10 oba 5 boda eba ekutuuseeko. Boda zipaakinze wano delivery zifuse zi delivery. So olunaku olwaleero gubadde gwe mulamwa gwe guno gwe ngakozesako ku masturbation mudungu yetubaddeko nenda nga n'ebirala bingi tujabanga tujjanga tubasomesa nawe osobola okugamba nti akanetuukirewo nojja ne bakulambuza osobola okubanga gwolowooza nti olina ekizibu kimu kumbe wafaafa dda naye ojjalowo akasenge n'okuyingiza mu kasenge n'oyanja ensonga zo ne bakuwa eddagala novaawo ng'owonye. Tuleme okubeera nga tukolera bannaffe basajja tukolera bannaffe n'ogula akagoye akalungi okagula girlfriend kumbe girlfriend amusanyusa mulala. Kituufu nga yayitire wa Dr. Mark n'afuna ebyakabi goli eweefula bize mu office tumya delivery blaza. Okay, ennaba ziri ku screen asangibwa wano Busega opposite Mogas akazimbe kakalina kali awo w'omusanga ze muzukulu wa Kabajja katukwerekereze. Tweyanzizza nnyo tweyanze. Nsanyusa okulabako sana. Katumireko ko mikwano gyange bali mu Dubai eyo. Ero nabanzija nja kuyitirako waneeno. Bannaye bagula putulu. Okuva luli wateekayo n'ennanga putulu bagula putulu. Naye bannaye akantu kano nga sinabagenda. Kano ka Vix. Abantu begendereze batandise oleeta fake abantu. Bala amanya abantu bagamba. Waliwo abaawulira nti Dr. Mark alese Vix mbonabone bajja. Engeri okutunda Vix waffe gye bitalimu bya interview osiigako obusiizi. Ekitegedde. Kati nabo baleesaako okusiigako bwe baguza akatakola. Gw'onoomanya. Akatuufu kaliwa wa Dr. Mark. Mbeere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Yaffe tukuse ensonga.